مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله عز وجل، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويجتبى الله سبحانه وتعالى olubeerera atendebwa n'amatendo nga malungi era nga majjuvu agataliimu bubi bwonna wadde obukendeevu bwonna. Musaba Allah subhanahu wa ta'ala azze okusaasirako n'emirembe gye olubeerera ku mubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Mbajjukiza era nga mbakubiriza nti Oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atulagira okubeera nga tumutya, kubeera kumwegendereza ku buli kyonna kye tugenda okukola, n'obutakikola okuggyako nga tumaze okwekenneenya n'okukakasa nti akikkiriza era akyagala era akisiima, n'ekigendererwa ekyokubeera nga tukinoonyaamu Allah abeere nga atusiima nakyo era atuwa empeera mu kyo. Saateera n'obutabaako kye tuleka okuggyako oluvannyuma olw'okwegendereza n'okukikebera ne tukisanga nga ekirimu ebyo Allah subhanahu wa ta'ala by'atayagala era by'atasiima era by'atwekesa n'atwewaza, n'okwefubako okubeera nga tubireka, nga tetubireka lwa mubeera nga tetubisobola oba lwakuba nti tetubyagala, wabula olw'okwekeka n'okutya ebibonerezo bye n'obusungu bwe. Saba Allah subhanahu wa ta'ala akituyambeko, atugabire okumutya mu ebyo bye tukola ne bye tuleka, mu lwatu ne mu kyama. Mu ngeri eyo waliwo akasonga akalabika nga katambula. Baganda baffe waliwo ekitongole ekyeyita kya trade and culture, trade and culture. Kati wansi bataddewo nti Islamic Trade and Culture Awards, Islamic Trade and Culture Awards. Waliwo yabirabyeko ku simu, waliwo yabirabyeko ku simu nga babibakubiriza, babibaweereza mubeere nga mulonda oba ku bitongole ebyenjawulo ebikola emirimu egy'enjawulo egirabika nga giri Islamic, n'ebirala ebirabika nga bigwa mu mbeera ya busuubuzi, n'ebirala ebirabika nga bigwa mu mbeera ya buwangwa, culture.
ge makulu g'ekigambo Islamic trade and culture. Bagenda kugaba awards ze muyita mutya si birabo biyite birabo ngule ziyite ngule ndowooza ziyite ngule naye nga zijja kuva mu kubeera nti abantu mmwe mugenze mulonda mu ebyo era mu bantu oba mu byateekebwamu ebirondebwamu era ebigenda okugabibwamu engule ndowooza n'ebirabo oba oli awo mwe muli media houses zino ezikola omulimu gwa da'wa. Oyinza okufuna nga Suraya, Shukran, Tauba, Salam n'ebirala. Kati basindika ne batulagira tulondeko ekitenza okukola obulungi bakiwe engule. Buli omu alonda. Ye mwe bibalonda temunnabifuna. Mwe balonda temunnabifuna. Mube nalabye mwe muli n'ebitongole ebikulembera abantu mu kubetwala mu kulambula ennyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, hijja and umra organizations. Naawe olonda nga twala tugende Aljanna tugaya nosanga Kuba nosanga Hiba nosanga ani Weli Travel nosanga Al-Misbah nosanga Al-Hidayah nosanga Muzata and others n'ebirala. Kakati mulonde nemulonda awo naawe n'okyuzingawo aziku wali ogenzeeko e Makka. Bw'ojja ndowooza ne baseeka bagenda baleeta. Ne baseeka mwe bali? Ne baseeka basinze abanywedde mu bannaabwe akendo mu ngeri y'okukola kutya, mu ngeri y'okusomesa. Era mulonde oba mulonda biki bye mwasoma ebyo, era mukozesa bipimo ky'okulonda baseeka. Ala kulli hal ekyo nkirina wano nange kyantuuseeko, nange kasimu kange kano awaadi zino nazitegeddeko, naye ndowooza ninako bukomenti butono nnyo obudda eri abantu bano abakola kino n'abantu general public. My area of concern kubo sina buzibu ku awards zaabwe tetulina buzibu ku trade and culture naddala trade and cultures ezitali Islamic. Waliwo ebisoboka muzo etaabu yonna eri mu ekyo kye muyise Islamic. Era ndowooza baganda baffe abateeseteese kino beba Islamic channel, ndowooza bwe beeyita. Muziri mu channel. Ntera nnyo okwagala nnyo okwawula wakati wa Muslim ne Islamic, kubanga si buli kintu kyonna ekikolebwa a Muslim person, omusiraamu, nti kibeera Islamic.
omusiraamu asobola okukola kyakoze ne kibeera nga kyakoze kiri islamic, ate asobola okubeera nga kyakoze tekiri islamic. Kati baganda baffe abamu tuli mu kyano bateeseteese engule zino n'ebirabo bino era ne bateekateeka ebifaanako biti, wabula ekizibu kiri nti babiteeseteese ku mbeera eziri islamic, ku mbeera eziri islamic. Awo ewali obuzibu njala kubasaba ekisooka nti bo baseeka babajjemu, baseeka temulina busobozi wadde obuyinza obugaba engule mu mirimu egikolebwa abawalimu, kubanga temumanyi gikkirizibwa mu gyo na gitakkirizibwa. Tebulina busobozi era abawalimu tebakolera mmwe bantu, era temulina kyemusobola kulamula mu bikolwa byabwe butuufu bwabyo na butali butuufu bwabyo. Kale ebyabawalimu temutuleetera kizibu kyakubeera nti abantu babeerenga balina engule ze basuubira mu bantu mu mirimu gye bakola. Emitima gy'abawalimu mugireke gibeerenga omulimu gw'obuwalimu abagukola bagukole nga gwe beegendereza era gwe banoonya asiime abeere Allah subhanahu wa ta'ala yekka, era muguleke omulimu gw'obuwalimu gubeerenga anaagujaginga obutuufu bwagwo n'obutali bwagwo. Abawalimu baleke babeere n'obweraliikirivu mu kukola bye bakola nga beeraliikirira Allah subhanahu wa ta'ala. Temulina we mukijja, si mu mulembe gwonna, tetulina we twali tukirabye nti mu mulembe gw'abasahaba omubaka sallallahu alaihi wasallama alinako be yawa engule oba embeera ezifaanako bwe zityo mwabo be yasindikanga okugenda okusomesa abantu. N'emirimu egya ibaada mwandibadde mugireka. Emirimu ng'egya hijja bw'otalaba nakati okufuuka ensugga, naye eno mpaji mu mpaji z'obuki, empaji z'obusiraamu mugireke. Bwe munaava mahijja nga mugenda kwawaadiza swala olwo mutandiikiriza, bwe munaava okwo nga mugenda kwawaadiza swala, ndowooza nga mugenda ne mukwawaadinga abawadde zaka, ndowooza mujja genda mu bitongole ebiwa zaka, nabyo mubibuuza ani asinze okuwa zaka, mubawawaadi ndowooza n'ebirabo. Ibaadaati muzireke. Ebitongole ebikola emirimu nga ogwa hijja mandusabye nti mubireke, era na buli ali mu kitongole ekyo nga kyekuusa ku nkola eyo nandibasabye embeera zino tuzeewale. Simanyi oba ababikola bino bawalimu bye batuteekerateekera oba bantu ba bulijjo, naye obwongo bumpa nti bano bantu ba bulijjo, basiraamu balaba ebintu mu ngeri eya bulijjo
be balina innovations zino obupya buno nako ke batuuse okubeera nga bazuula. Mwenno media groups mmwe ezisaasaanya da'wa nammwe ndowooza mwandibadde muleese eyo, mwandibadde mugyesikamu ne mugivaamu. Bwe mbanga omulimu gwe mukola nga mugunoonyaamu Allah kubasiima nagwo n'okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala abawa empeera mu gwo, tulina obweraliikirivu. Tetumanyi emirimu gino gulwa Allah era gwani Allah gwakkiriza era gwani Allah subhanahu wa ta'ala gwatakkiriza. Bino byonoona enniya z'abantu. Omuntu asobola okweyinula ne kawaadi ke baamuwadde n'alowooza nti wa kitalo, enniya ye neeyonooneka gy'abadde akoleramu omulimu, n'azizza ku ndaba y'abantu etalina makulu. Bw'ogenda okutunuulira wa gye birabika gye biva awantu wamu. Ndowooza bino bifuuse nga by'abayimbi. Grammy Award ey'abayimbi, Palm Award eyo nayo y'abayimbi, eyo nayo ndowooza y'abayimbi. Waliyo BGT eyo y'abaki, eyo nayo y'abayimbi. Waliwo bino ebibeera erugogo bibeera by'abasuubuzi. Ebyabasuubuzi ebyo twabigendangamu nga tukyali mu ssomero nga batukuntujja mu trade shows, trade expos. Ndowooza baganda baffe bano batunuulidde ne balaba nti lwaki tetukolayo ekifaanagana nga ebyo, ne bakomekkereza nga tebabuuse hadithi y'omubaka sallallahu alaihi wasallam egamba nti latattabi'anna sunana man kana qablakum, mujja kugoberera enkola y'abatali basiraamu nga mbalinnye akagere ku kagere, hadwa alquzzati bilquzza, nga mbalinnye akagere ku kagere, hatta law dakhalu juhra dabbin, naye banaabanga tebayingiddemu kyabulabe gye muli ng'okuyingira mu kituli ekirimu enswaswa oba omusota, yagamba nti ladakhaltumuhu, nammwe mujja kukomekkereza nga mukiyingidde. Baba bagamba nti alyahudu wannasara ya rasulallah, otegeeza abatali basiraamu, the Jews and Christians, n'abagamba nti faman, bwe mba sibe ntegeeza olwo ntegeeza baki? Sirabayo we kyavudde okuggyako awo, sirabayo we kyavudde okuggyako awo. Era bw'ogenda mu maaso n'obuuza nti bakulu, zino awaadi ani azigula? Wani zino awaadi ani ateekamu ssente? Ani ateekamu ssente mu bino bye muleese mu busiraamu bwaffe? Bw'omala okubuuza ani ataddemu ssente, era ekigendererwa kyo ki? Kwongera bassente basseeka maanyi? Oba oyagala kusapootinga basseeka, genda obeere nga ofuna sseeka gw'osapootinga mu kukola da'wa. Tomwonoonera nniya ye kumukuula kumulowoozesa bitali bituufu. Kigambo kino tukyogeddeko politely, tukiraba mu busiraamu, tukiraba mu busiraamu okuggyako nga kyabulabe. Wekiva wayinza okubeera nga si watuufu. laqad ahdathtum ahdathan lam takun, mugonjezaawo ebintu bye tutamanyi, mu ddiini eno ey'obusiraamu. So baganda bange abamuziri mu kyano,
manyi muli wakati w'ekimu ku bibiri, eitha okuwulira kino ne muddayo ne mulowooza, bwe mukisanga kituufu ne mukivaako, bwe munaabeera mimman yaqbalu annasiha, bwe munaabeera mu abo abakkiriza okuwabulwa, bwe munaawulira eddoboozi lino mujja kuddayo mulowooze ku bintu bino, mujjamu ebiri mu layini ey'okusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Teriyo yaliyo abawadde lukusa ze ibaada tebazikolera muntu yenna. Buli ekiri mu layini ya ibaada teweeteekanga mu bantu bagamba nti gw'okigabirako ki, gw'okigabirako engule. Abantu baleke bakole emirimu gyabwe egy'okusinza Allah subhanahu wa ta'ala, wakati mu kweraliikirira bagituusa batya mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Niya zaabwe zisigale nga zirwana, ebintu ebyo ebikolebwa babeere nga balwana buli omu okubikola nga anoonya Allah yekka amusiime nabyo era amuwa empeera mu byo. Ayagala omuyambako amuyambeko mu ngeri yataawunan ala albirri wattaqwa. Ayagala okubayambako bwaba bano ba midiya mubayambeko, mutuukirire gwolaba nti wansonga, mutuukirire muyite ombuuze nti owaayi otambula otya, data omujjawa, tusobola kuyambako tutya omulimu guno gubeerenga okukola mu ngeri ennungi n'obutamenyeka. Muyambagane ku ekyo. Ate bw'oba oyambagana nabo akikuumye mu kyama kyo n'otamanyibwa na kumanyibwa nti oyambako ku tawuba daawa senta, esike daawa semu ziri mutwala tugende simanyi shukurani, yambako ku mirimu egyo, yambeeko ku mirimu egyo. Mwe mwennyini abayambako ne be muyambako mubeere nga mulwana mulimu guno gubeere mutuufu ewa Allah subhanahu wa ta'ala, oba oliawo ne gubayisaawo mu maaso ga Allah. Agala okuyamba ku seeka muyambeko bitaseeka, mugati owange okola otya da'wa, otambula otya, oyimirirawo otya, olina kusomoozebwa kukwanagana kutya. Ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyatugamba linata'awan ala albirri wattaqwa. N'akikoze mu kyama yasinga, akikoze mu kyama yakola, akikoze mu kyama yasinga. Ebitongole ng'ebya hijja byetaaga mmwe kubayambako okubaga nti bannange eno ibaada yaffe. Tugikoze tutya mu ngeri Allah subhanahu wa ta'ala gyasiima, ne mutatusindika mu bitali bituufu, mutusindika mu bitali bituufu. Byesaagala kwogera kino na kiri, naye kino mukiraba nti ekyokusaaga emabega eyo myaka giwezenga 8-10 waaliwo ekyali kitandise mu hijja organizations ezo z'olaba nga waliwo abatandise okugaba certificates za hijja. Buli haja ayita mu bitongole fulani bamuwa certificate ye, mwana watukulikayo certificate yo yiyo n'atwala atimbe mu ddiiro lye. Allah subhanahu wa ta'ala n'atusaasira ne tukyogerako nekikola kitya, nekifa nekivaawo. Gwani agaba certificate, gwani agaba certificate ku hijja y'omuntu? Baimaamu bagenda kutandika okugaba certificate ku swala z'abantu bano basebbiiri. Tandikawo by'otandika genda okuleeta ekizibu. So ebirala nasalullah al-afwa wal-afiya, culture is okay kasita tebeera mu Islamic cultures ani asinza okukola atya, ani asinza okusaala,
eyo ibada tugende mu culture ani asinza okutola salamu nayo ibada tugende mu ki culture y'obusiraamu mukyala kyasinza okwambala jilbab eyo nayo ibada bikusobera naye bwe mbanga mwinayo ebirala naye bino ebyammwe ebirala kutunda masimu twala tugende ebyo mugende amma ibadat njala kubasaba okubeeranga muddeyo mulowooze bino era n'abasiraamu ebyo bituuka ku masimu gammwe temukyuzinga abaala bonna bwe babanga they are okay with it nze nina ehijja gurupu eyange temugiteekamu njogera ku byendimu bwe babanga abaala they are okay with it eyange ehijja gurupu mugijjeemu bwe mbanga mwagala kupromotinga eyange temugipromotinga mugireke bwe bampulidde nga ne baseeka mwebali bwe mugaana ne musigala ku nsonga yammwe yenna ateeka aljanna tugaaya abikyuzinga ana atabarra'u minka nkwetamba mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala eyo yehijja gurupu eyange bwebeera nga birimu baseeta erinnya lyange wooliraba alitaddemu yenna ana atabarra'u minka inda Allah nkwesamba mu maaso ga Allah sibimanyi era sibirimu sibimanyi era sibirimu teeke mubaseeka abalala they might be okay with it teekeemu abo naye nze no haza bwe mbanga musaseewo genda mu maaso n'enkola yammwe baseka bagenda kubaga tekirina buzibu bwabanga waliyo abagambye tekirina buzibu mugende mu maaso naye kubanga n'ekiri emabega musobole okubeera nga kino kya byanfuna nga nammwe mulaba mulinawo mugenda okufunira kati okubajja ku kyebyenfuna luba lutalo lunene wara'ayna dhalika kathira tulabye bangi ng'abantu bwe bafunira bwe baba wabula nti abanga waliwo obuzibu ku ddiini yammwe basalawo okunywerera ku bitali bituufu wa idha qila lahu ttaqillah akhadhathu al-izzatu bil-ithm ngati munnange kyokola kikituufu mwana wattu yeefula ow'ekitalo n'abugubira ku kitali kituufu n'agenda mu maaso nakyo. So I'm expecting either way nsuubira nti musobola okubuulirirwa okwo ne mwekomako ku ekyo bwe kinaabanga emitima gyammwe giri swafi nga miyonjo musobola okubuulirirwa ekyo ne mukyeditinga ne mujjamu bino ebiri mu layini gyenjogeddeko ate era musuubirwa okubeera nti musobola okukiwulira ne mugaa nti ffe tulaba tekirinaako buzibu ne mugenda nakyo mu maaso olw'ensonga zammwe n'ebiruubirirwa byammwe n'ebigendererwa byammwe bwe musalawo genda mu maaso n'ensonga zammwe olubu lw'abaseeka bwe mubanga muwandiika era nga musindikira abantu ab'okulondako eryange teririimu era tewabaayo omuntu annonda era siina bwetaavu mu kulondebwa saate era siinaayo awaadi ya muntu gye neetaaga asalullah alaafu walaafiya nga bwetaali eyawa muhammadi awaadi khairu man daa nga bwetaali eyawa muhammadi sallallahu alaihi wasallam awaadi kadhalika nahnu Uganda eno erimu ebyewuunyisa bantu bonna mu nsi yonna abakola hijja bw'onoogera ku miti yooko ojja kulabako bannayuganda ffe twegiriisa mu ngeri ez'engeri ezo nasalu llah alafu walaafiya paka lwe tutuuse mu mbeera ezitalako bwezi mmwe nakani mubita baki bano abyetoluddewo
aba midiya mmwe mwegendereze mu nkola yammwe bwe munaaba munoonya mu midiya omwo arada alhayati dunia bwe mba mubala byanfuna byansi bye mujja okufuna bwe munaaba mubala mu buntu bwammwe obwo nga mubalamu byanfuna bye mujja okufuna naye bwe munaabanga mubalamu kusiimibwa Allah subhanahu wa ta'ala okwisamineetinga okusaasaanya da'wa eno etuuka ku buli muntu yenna gy'akola atya gyali atuukibweko amazima nga munoonyamu Allah kubasiima mujja kufuna empeera nnene mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. You choose your way. Olondako kyokola otya, olondako kyoyagala. Awe wakuleetera okwegendereza ku byosaasaanya. Waliwo media groups nga tafaayo kikyamu na kituufu yaasuulako busuuzi. Naye kakasa nti bw'osuulako ekituufu Allah subhanahu wa ta'ala n'okisaasaanya kakasa nti Allah kuwa empeera ku buli kyosaasaanya mu buli kituufu. Naye njagala kuba kakasiza wano olwaleero nti buli ayisa ku kamidiya gurupu ke n'ayitaako ekitali kituufu n'akisaasaanya ogenda kufuna buli musango gwe kituukako. Ofuna omusango ku buli yenna gwe kituukako ekitali kituufu. Kati gw'osalawo biki ebiyita kwesike, gw'osalawo biki ebiyita ku tawuba, gw'osalawo biki ebiyita ku suraya, gw'osalawo mulabanga omusajjo naye mujja kusinkana emisango mu maaso ga Allah gye mutamanyi gye mwagikuŋŋaanyiza naye nga mugikuŋŋaanyiza mu nsi yonna. So bino bye tulimu si bya muzannyo, si bya muzannyo. Nimusaasaanye bid'aat. هذا والعلم عند الله وقل الحق من ربكم. I don't mind. That's the way I believe. Sibyafe bya Musiraamu ebyo mwatukoledde era Abasiraamu bagamba tetubyetabaamu naye oli waabomwe ogenda mu maaso nabyo n'okubireka. أقول مستعينا بالله من أسباب التخلص من الدنيا من الدنيا توالى مروندي وقوايتا القناعة وكبيرة أمته mwebyo Allah subhanahu wa ta'ala okubeera abamativu n'ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byatwawulira nabyo. Bw'oba oyagala ensi eno okubeera nga tekuwangula na kukuba kigwo, twalaba nti omuntu agwana okubeera nga Allah kyaba amwawulidde nakyo mu bungi bwakyo n'obutono bwakyo kyalina okubeera nga amatira nakyo. Ne tulaba ensonga endala omuntu ateekeddwa okumanya nti makyazu you are living in this world munsi muno omwowangaalira naye lam tukhlaq lidunia. Allah subhanahu wa ta'ala takutondangako nga akutondedde duniya eno kyobalaba nti ogiyitamu kaseera okibeeramu kaseera mpawe kaaga Allah subhanahu wa ta'ala anaakugjamu n'akutwala gyeoteekeddwa okubeera nti gye yakutondera gy'ogenda okuwangaalira. Innama khuliqtum lil akhirah. Omuntu yenna Allah subhanahu wa ta'ala yamutondera nkomerero. Enkomerero zangeri bbiri, waliwo abagenda okutebeekerera mu muliro. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti saati mustaqarran wa muqama, kifo kibi kyakubeera nti omuntu alina kibeeramu olubeerera era
obugenderevu n'obugenderevu ate waliwo abagenda okutebenkerera fi jannatu naim mu byengera bya Allah subhanahu wa ta'ala mu janaye Allah yaga nti hasunat mustaqarra wa muqama kifo kirungi ekyokubeera nti obutebenkevu bw'omuntu n'okuwangaala okwolubeerera mwagenda okubeera nti awangalira wa inna ddara al-akhirah lahiya al-hayawan obulamu obutuufu bwebwo bwogenda okubeera nti buli omu ajjulukuka agende mu bwo so ilam bw'oba oyagala okubeera nga tosimba lukono na kuwangulibwa na kubibwa kigwo duniya eno manya nti Allah takutondangako ng'akutondedde duniya eno wabula Allah subhanahu wa ta'ala yakutondera ad-dara al-akhirah ensonga endala gye twalaba omulundi ogwayita bw'oba oyagala obutakubibwa duniya kigwo n'obutawangulibwa duniya oteekeddwa olubeerera okufaayo okumanya ebyengera by'ejjana ne Allah subhanahu wa ta'ala byeyateekerateekera abantu abagenda okubeera mu jjana n'okubeera nga obirunkanira n'okubikolerera saate era n'ekirala okuvumiitiriza ku bibonerezo by'abantu b'omu muliro na biki Allah subhanahu wa ta'ala byeyateekerateekera abantu abagenda okubeera mu muliro kikuyambako okubeera nga okusobyako ne kukendeera mu nsi muno olw'okwekeka ebibonerezo bya Allah subhanahu wa ta'ala ate ne kikuyambako okuteeka amaanyi mu kukola ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byasiima oba olyawo wakati mu kululunkanira ebyengera bya Allah subhanahu wa ta'ala nejjanaye waliwo enamba wano gyenjagala okubeera nga tugibuuka tujja kugiddira mu ngeri ya njawulo omuntu yenna ayagala obutawangulibwa duniya waliwo ataasi binnabiyi sallallahu alaihi wasallama fi zuhdihi fi hadhihi dunya wa rafduhu laha okubeera nga ataasi okubeera kyokulabirako ekirungi ng'okiraba ku mbaka sallallahu alaihi wasallam butya bwe yanyoomolamu era n'atatwalibwa era n'atamalibwamu duniya eno era n'okugigaana ng'agigaana salawatullahi wasalaamuhu alaihi oba oyagala ereme kuwangula oteekeddwa okubeera nga olina rolo modo nga naye simula yayaani nga ye mbaka sallallahu alaihi wasallama oyinza obutakoma ku ye wabula n'ogenderera ddala n'olaba ku zuhudu sahaba li hadhihi dunya basahaba ridwanullahi alaihim ajma'in abawangala n'omubaka sallallahu alaihi wasallam banyoomoola batya duniya eno era ne batagitwala nga nsonga bakomekkereza bagiwangudde bagiwangula ridwanullahi alaihim ajma'in otwalabamuko ku zuhudu nabi sallallahu alaihi wasallam wa zuhudu al-ansari walaba zuhudu al-ansari ba ansari bafaanagana batya kawaayiro kano tujja kaddira insha Allah ku mbaka sallallahu alaihi wasallam yeye nga ye salawatullahi wasalaamuhu alaihi ye ebibyo bifaanagana bitya mu mbeera gye yawangalako ku nsi kuno na butya bwe yeeyisaamu era yakomekkereza Allah subhanahu wa ta'ala ensi agibwanguzisizza akawaali enamba eyo tujja kugiddira tugende ku nnamba endala abantu abawona edduniya eno neetabakuwa kigwo naam namba 14 bazilu duniya namba 13 bazilu ad-dunya bw'oba oyagala ensi ereme kukuba kigwo nakuwangula oteeka ogigaba gigabe ekkubo eriyamba ku muntu ensi eno obutakubeera nga nnene mu mutima gwe kwe kubeera nti omuntu agigaba tagyetuumako nolwo teyeetuumako duniya bazilu duniya omuntu okugigaba an tariqi kasrati sadaqat ng'ayita mu kkubo
eryokubeera omuyitirivu w'okusaddaaka wal infaaqi n'okugiwaayo fi wujuhi lkhayri mu makubo g'asobola okubeera ng'afuniramu obulungi n'amakubo wal birri n'amakubo agagwa mu mbeera ey'okukola kutya ey'okulongoosa wa rafdi alwaqfu Allahu akbar wa rafdi alwaqfu n'omuntu okubeerako n'ebintu byakola nga byansibo ng'ajja kubeera ng'abinogamu empeera ebbanga libinaabeera nga weebiri ezo ze awuqaafu abantu kyokola abantu abantu bawaaye n'asala okutundu kw'ettaka bwewandibowooza nti yandibutunze afunemu sente gatya ettaka eryo likasibwemu obusiraamu oba bazimbeko essomero oba bazimbeko eddwaliro oba bazimbeko ennyumba ng'evaamu sente ezirabirira da'awa oba ezirabirira bamulekwa rasdu alwaqf والمشاركة في المشروعات الخيرية n'omuntu okubeera nti edduliya bw'ebezze mu ngalo zo nga Allah subhanahu wa ta'ala azikuwadde okubeera nga weenyigira mu bintu ebikolebwa ebirimu obulungi ng'okuzimba emizikiti ng'okusima enzizi sajja olaba musajja eyazimba ekizimbe ekya King Fahad myaliro emeka naye kati ekizimbe kino kati kizimbe mu Kampala wakati naye kibeerewo nga kibaamu sente nga ziyimirizaawo yunivasite y'obusiraamu olowooza sente mmeka ezo waliyo abantu al-Imaamu al-Bukhariyu yalina muganda we nga yamugamba nti gwe genda osome soma hadithi soma elimu naye buli kyonna ekikukwatako oba kujjanjabibwa oba kulya oba kwambala oba kugulira kalaamu oba kugulira bitabo oba ki ekyo kiri mu nsingo yange era al-Bukhariyu Muhammad bin Ismail al-Bukhari teyabeerako mu kutawaana bwe mbanga mwagala bannayuganda abantu bonna abaagala okuuma eddiini yammwe bwe mbanga mwagala eddiini eno obusiraamu eyimirirewo mbaka sallallahu alaihi wasallam yagambanga nti abantu mayu'wini ani ampambaatira oyo ayogera yaani mbaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti ani ampambaatira nanyambako hatta uballigha risalata rabbi nsobole okubeera nga ntuusa obubaka bweyantuma Allah subhanahu wa ta'ala ani anyamba nampambaatira kati omubaka sallallahu alaihi wasallam yina abantu abamusapootinganga mu nsonga ze n'asigala nga yashtaghilu birisalati rabbihi n'asigala nga atawaana n'okutuusa obubaka bwa Allah subhanahu wa ta'ala abantu bendabyeko mu nsi nga Saudi Arabia abawalimu bola baabo n'erimu etudde etebenkedde Allahu musta'an abamu gavumenti yeyabakwata balina kaadi nga bwalwala oba mwana kulwala oba makanyalaze oba ki ateekayo buteesi kaadi seeka ensonga yeneekoleta eneggwa maaratibu shahariya nga bawadde n'omusaala ogwa buli mwezi okumala ensonga zaabwe fayashtaghiluuna bililmu ne batawaana n'okusoma ilimu eno ey'obusiraamu ne bagasa sosayate yaabwe naam ate waliyo abalala abatali kuleva eyo nga mu kitundu waabeera aghniyauhum abagagga baabwe babakwata
ne babawummuza ku bwetaavu obw'okulya kwabwe na buli kimu. Abagaga asiriya bali emabega w'abawalimu e Saudi Arabia. Abawalimu tebayagga, abawalimu tebayagga ila haddi okutuuka ku ddaala ng'omuwalimu Sheikh Badr Abdul Muhsin Badr al-Abbadi mwana wattu n'abayizi mmwe Sheikh Abbadi agaba ssente bamuwaayo ne zaagabira abayizi abatula mu ddarasa oluvannyuma lw'emyezi oba esatu bakola register era ku nkomera emyezi esatu buli muyizi abo ab'olutendera bagenda kola atya naye nga empagi ziri mabega waabwe. Nasalu llah alafu walafiya. Abawalimu be nalabako abasomesa ffe ebugembe gwekyo kimanyi abawalimu baseeka baffe betwanyumiririzaamu okuva lwe baafulutuka mu ssomero omusaala gwabwe gujja gwa buli mwezi era obasanga batebenkevu mu kusomesa. Sijja kwogera seekaani na seekaani. Baseeka ababadde ku biraali awo nga tukyali wano mu binyira wano n'abamu bakyali ku peerolo emabegaawo wakati w'emyaka gwa 2024 mpaka nga 2010 nina omuwalimu yajjanga e Saudi Arabia nga ni mu mbeera zino ezahijja kunoonya ebisolo by'abawalimu ng'ajja kunona musaala gwa banne ogwa buli mwezi ajja okunona mu wizaratul awqaf ajja toyinza basanga nga batawaana. Hata olwaleero waliwo abawalimu nga batambula ne bagenda ne bamuga nti genda obeere ekisolo, genda obeere eggulu, genda obeere nga tujja kuwa $5,000,000 omwezi. Olaba muwalimu kutambula genda kubeera eyo n'obutebenkevu obw'ekika ekyawaggulu asobole okugasa ebitundu ebyo. Bannayuganda, al-musharaka fi al-mashru'at al-khayriyya bwe muli bamwagala okuuma eddiini yammwe eno mu bawalimu bagibasomese, omwalimu ateekwa okusoma irimu eno muve mu bikokyo. Naye omuntu okutuula mu Qur'ani asoma amakulu gaayo obwo budde, omuntu okubeera n'obudde nti agenda amaze okubisoma oba yasuze asoma ate agenda abasomese nga bwe tujjawo ne tubasomesa mu ngeri etali yakubafera. Bwe muli batemwagala bufere mu buwalimu mu Uganda nga mwagala knowledge ddala ey'obusiraamu eri based on research ng'abawalimu afaayo okusoma kyana abasomesa, wateekwa okubaawo ababasapootinga. Wateekwa okubaawo ababasapootinga. Wallahi alladhi la ilaha ghayruhu kambalayirire omuwalimu bw'akeera ku makya n'akkirira mu katale, Allah tusaasire okubalansinga wakati bw'akatale n'eyirimu si byangu. Kiddemu okubalansinga wakati w'akatale n'eyirimu si kyangu. Era bw'okigendamu ekimu kifa, ekimu kikola kitya? Nkiddemu ekimu kiteekwa kukola kutya, ekimu kiteekwa okufa. Either amaanyi ojja gateeka mu katale, oli China, oli mu dduuka, oli ku revenue, utwala tugende, oli liddawa, irimu ejja kufa. Era abo be baseeka bammwe
bemukakasa nti kale gundi yasoma naye munnange essira lyonna liri mu kusuubula. Toli mulabako wakola atya wasomesa, toli mulabako nti addamu bw'anaaba asomesezza, toli mulabako nti byasomesa yabisomye. Eiza akatale kasinza irimu amaanyi, irimu nekola etya, irimu nefa, akatale ne kayitawo. Oba sekyo ojja kubeera mu kwerimba, kuba tolina budde bubeera ku dduuka, tolina budde buyiriba, tolina twala tugende, irimu erame, byebya bizinesi bikole bitya, olondawo kimu ku bibiri. Olondawo kimu ku bimeka. Olondawo kimu ku bibiri. Bino byenjogera mugende mbinoonyerezeeko mujja kubiraba. Akaya lwaki onkomako? Ono yaya sebbiri ankomako. So omuntu ayagala okukolera feva obusiraamu, abo bayawulidde n'ebyenfuna muyambeeko. Abo wali mutubafeze, wali mutubafera ne tubawa ebitayidde, kubanga bateeka okuyimirirawo. Lwaki tubeera kola obuwalibu bw'oyambako abaana b'okusoma? Allah ajja kubawa obulungi obwo, n'omuwawulira n'asigala ng'asomesa abaana. Lwaki muyambako abantu Allah subhanahu wa ta'ala mwali byabawulidde nabyo? Lwaki muyambako abo walimu okutuuka eri ababeetaaga, okutuuka eri ababeetaaga? Nagende kasete nali kubyange, sikasete kabale nali kubyange. Imamu nangati seka siko omulusiddi. Ni mugati yenze. Ngani musati na mpale ndi mubyange. Abali na yo omuntu akola atya mu okujja tusomesako. Tutuwasomola. Omwali kwa kugamba ile moto. Amakuta gokaga mitwala anamwetana atano. Fatuzijjewa ina kutwagala mujje mutusomesa ne tuzijjewa nenga abantu abayina state wanakola bate nabadekaawo jjo lyabalamuawo nabadekaawo embalala naye nkyalo munangati seeka twakujja ekizibu wano twabaddeko tutudde omuwalimu n'agamba omukyalo munagamba seeka yatukoze ekigambo twamugamba okujja otusomesa nagati muyina akakadde. Awo mbirizi mwina akakadde agati ate nga twagala jje ne twekubaako mpaka lutwakkanyiza ku mitwalo 8 naye tunoolya naawe kyalo mitwalo 8 masakini banoonya emitwalo 8 kuba omuwalimu abayiiyisa wano naye asobola okubeera ngu abaana be bakola batya basome njagala butabakweka. Kyalo yangambira gati seeka n'ekinaana kyaffe kikyatuluma kuba ne seeka byatusomesa tetwalitegeera. Saba mwajulire nga ndi ku kituuti wano. Ebyo nabifunye ku Friday bwedde nabadde embala nagati ekinaana kikuluma. Abawalimu bino byolabye twogera ku bid'aat, wallahi alladhi la ilaha ghayruh, abawalimu bangi batudde mu bid'aat wa support ahlul bid'i bananyiri bid'aat zaabwe bamanyi okubawa obumotoka, bamanyi okubawa obusente, bamanyi okubawa obufuta, bamanyi okuba bibiita okwo. Ako mazima
Musa kana akantu so baganda bange eduniya eno abantu Allah subhanahu wa ta'ala basitudde Allah basitudde sente zikola ki sente bw'oba oyagala eduniya eno erebe kukuba kigwo sente zikolebwamu eduniya egabibwa ng'omuntu agiteeka mu ebyo byasobola okubeera ng'atuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ng'abifunyeemu empeera ye muntu atagenda kujja mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ng'agamba nti ma aghna anni maliya wallahi alladhi la ilaha ghayruhu atakoze ekyo sente agireka mabega yonna n'agireka ku duniya ng'agizimbye n'ogireka eduniya ng'oguze amataka ng'ozimbye ebizimbe ebidduka bisigala mu kompaawundi awo gwe n'oyolekera ngalonsa ng'ogikuŋŋaanyiza naye nga tolina gy'ogitutte atakoze ekyo eduniya ategigaba Allah amutwala n'agireka emabega n'agenda ngalonsa nga wallahi agikuŋŋaanyiza n'omusanga nga yawma alqiyama ali mu bejjusa eduniya ye agati ma aghna anni maliya ma aghna anni maliya sente yange gati yangase erimu ekyokubiri ogireka emabega ate ng'ogenda kugivunaanibwa mu maaso bw'olaze wallahi ogireka emabega nga balwana omukazi abooluganda abaana balwana kino kyange kino naye nga gwe misikiini bakututte sufuruli ya dayini bakututte ngalonsa ate gyogenze olutuukayo nga batandika okubuuza ku byolesa emabega min aina ktasabtahu wa fima anfaqtahu naye olunaku lumu ewambaka sallallahu alaihi wasallama baasala embuzi wambaka yali taliiwo mu maka ga Aisha radiyallahu anha ne basala embuzi ne bagigaba ne basigazaawo akagulu bagigaba 3/4 ng'emagulu ameka asatu ne bagaba baneiba abanakutwala kugende ne beeterekerawo akagulu omubaka sallallahu alaihi wasallam yakomawo n'ababuuza nti owange Aisha embuzi yabadde etya ne bamuga nti ya rasulallah twagigabye yonna naye twasigazaawo akagulu omubaka ng'agamba Aisha n'amugamba nti embuzi yonna mugisigazza okuggyako akagulu yagamba embuzi yonna mugisigazza okuggyako akagulu so nga bo baali balaba nti embuzi yonna bagigabye okuggyako basigazzaawo kagulu omubaka sallallahu alaihi wasallam agati ebyo si ebituufu ekituufu kiri nti embuzi yonna mwagisigazza yammwe Allah bakkiriza embuzi yammwe yonna mugenda gisangawo mu maaso ga Allah naye kana akagulu kemwasigazza kagenda mu ttooyi kana akagulu kemwasigazza agisiraajo simanyi oba obitegeera akagulu kagenda wa kano kemwasigazza kagenda mu ttooyi mugenda kalya olubuto olukenero lwemu bye keetaaga mugende mukafulumye ng'ennagisi
naye omuguli omuli obusatu mwabikulembeza byabasooseeyo gye mulaga. omubaka yagamba sallallahu alaihi wasallam nti senga bukeera kumakya Allah n'ampa mithla Uhud dhahaba, n'ampa ebyenkanakana n'olusozi Uhud nga zaabu, agamba nti neegomba okeera kumakya nga sirinaawo kantu konna nga byonna mbigazi, aga nti okujjako kyemba nsigazaawo nga mpozi nkikuumidde banja oba nga waliwo obwetaavu mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala, kyegomba kuba nga nsigazaawo bugenda okeera kumakya anga mbika bibiweddewo. omubaka sallallahu alaihi wasallam yabuuza tyabange mmwe mu maali zonna emaali ey'engeri ebbiri eriwo esinga okwagalibwa gye muli, emaali eyammwe oba emaali ey'abasika? Ngati ya Rasulullah, maali eyaffe yesinga okubeera ennungi gye twagala okusinga ey'abasika? omubaka sallallahu alaihi wasallam n'abaga nti emaali yammwe yeeyo gye musaddaase nebakuleetya nebakulembera, naye ate emaali y'abasika bammwe yeeyo gye mutuumya. olwaleero emaali yetusinga okwetaaga yeyabaki? eyabasika. eyabasika. nabaddeko ne mukwano gwange jjo twogeramu Allah yali yamusitula mu byenfuna naga nti seeka duniya Allah atusaasire, aga ti okimanyi nti nina abaana naye ntawaana n'enzira eno n'enzira eri nga ntawaana nayo naye siina mwana nyambako, naye ate ekinakuwaza olunaakutuka nga batandika kulwana. olunaakutuka webba nga batandika kukola kuti nga batandika kulwana. olwo mukwano gwange yafuddaawo ng'amuziisaawo naye oli yadangalaga ati ekiri mu baana basazi omweyagala kutema munne. hadihi dunia, abantu abagimanyi bannange biri ebintu byewuunyisa. wallahi alladhi la ilaha ghayru, baganda bange ebituufu bisigala bituufu. abantu babiri mukkirize mbogereko umutima mulungi, muganda waffe Ibrahim byemuke, muganda waffe Ibrahim byemuke, byonna teyasigaza okujjako akataka k'enkoowe n'omuzikiti oguli ku Afrikana, awo wasigala empeerayo. we yakolwe nategeera ti n'ettaka eririko Ubayyi wali ku Ntebeloosi, era we yafanga boogera wali enkoowe nategeera nti n'eririko Madiina pulayimale eri wali ng'ogenda ewaffe emmere. wallahi bye biri. ani amanyire ekintu? waliyo n'omuzikiti gw'Emasajja naawe nzijukizza wali ku kibira. subhanallah, keyateeka bweryo keekaani keekake bw'abanga Allah yakakola atya? bw'abanga Allah yakakkiriza, bw'abanga Allah yakakkiriza. ajja sigala nga anoga. naye ebisigadde biro bitulakita ebiri ku Ntebe Road, simanyi guli ku woteeri, simanyi wali guli bwe banawulira Karamoja, simanyi twala tugende. kuweyo wokubi muganda waffe ono Saakalo Kaggwa Musa Sewagwa, gw'okimanyi ogwo omuzikiti oguli awo gumu, ne wali we yaziikibwa awaali seeta
oyali akuŋŋaanyiza enfunzi misikini ne sente tebayogerako 3-4 okimanyi nga byebibya oba okibuusabuusa nenaakulabyawo mu kiwuunya nabwo ngumanyi okimanyi nti obwo bwe bwennyiribwa eyo yedduniya ye naye bwe okimanyi nti byonna byonna ebisigadde takyalina ku Mukama oba temukimanyi mulowooza bino bya bulimba wallahi nedda gano mazima batilu dduniya ekkubo omuntu mwayita okubeera nga edduniya temukuba kigwa kubeera nga agikola ata agigaba gigabe kyekyebeeyi gyoli gigabe ekyo kyekyebeeyi gyoli nekyotuuma kituume naye ng'okituuma kola kutya okyanoonya woogiteeka mu wujuhu lkhayr baganda bange si bituufu allahu akbar walillahi alhamd oba abayindi abazimba alidina ono oba balinayo ekirala naye bagani olowooza bano gakyenkana ki kano kekaafu olowooza bano gakyenkana ki balinawo nenakasero wali baganda baffe basi mu byonna byonna etwala bano abasiraamu ba Uganda gye batuuze ne bakimalawo buno Allah subhanahu wa ta'ala bubalekeddewo ayuha nnaas mikwano gyange sente ebyo byekola sente edduniya ebyo byekola era ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kiyagamba omugagga Allah bwagiwadde mu suratul Qasas yagamba nti wabtaghi fima ataaka Allah basiraamu mmwe Allah bagamba gibawadde edduniya wabtaghi fima ataaka Allahu ddara al-akhirah mwalinoonyeza nno mu ebyo Allah byabawadde muddala mustandinga Peter Chancellors Allah bawadde kyemusobola okwerongooseza nakyo edduniya omuntu Allah baba agikuwadde okwegasa nayo edduniya kugiwaamu zaka giweeyo waayo zaka naye Allah byakuwadde waayo zaka obuzibu buli mu kugituuma obuzibu buli mutawa zaka الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم بلينا الله وود الدنيا وبليونج بلي مقولة قتل مكوزك بلينا الله سبحانه وتعالى وود الدنيا وبليونج بلي مكسيب رباتو وبليونج بلي مقولة قتل مكيابا بيتابو وبليونج بلي مصدقات zimba obuzigo n'ekigendererwa sente ezivaamu zikuyambeko okwerongooseza wa ahsin kama ahsana Allahu ilaika longoose muganda wange Allah nga yakurongooseza longoosa nga Allah yakurongooseza sente zikola ki awo basaali mutera okubagamba nti bino sente tebikola tova ku nyumba ya Allah mutwa Allah baada diniza dunia nazikuwa lwaki wandivudde ku nyumba ya Allah sajja yafudde sembatya yafudde omusajja ddala mubutuufu yali yamanya nti Allah yamuwa mumanya habisembatya ebbanga lyemmulabidde kuba lwe namumanya omwezi mulamba ateekwa kubeera makka ogwa Ramadhan
abeereyo nga yeebasa ali mu kulaani ali ku haramu omusaga ali mu kulaani mugagga sente zikola ki sente zibeera ku nyumba ya Allah asobola okubeera ku nyumba ya Allah omwezi mulamba nga teyeesise ng'abaana balya ate nga naye yali yeebase mulimu gwegenda kusaala buli swala kutuula mu haramu nakusoma Qur'an era nze mbadde mulaba mu Ramadan hagisemba ti Allah musaasa sente zikola ki sente zikola ebyo emizikiti abantu ba Uganda mwe mutambulira sente zikola ki emizikiti sente zizimba mizikiti bannayuganda musaalira mizikiti gy'abagagga bannayuganda la hawla wala quwwata etemu mwetuddeko ku soogo naye buli mugagga nja kusaalira ku Fadi Plaza awo gwe waguzimba naye obukodo bwe bubasaalizaawo omanyi wali osaala busaazi n'ogenda tebayinza kunyega ku ssente yo baba nogamu nga namweva nago mubabe muli bagagga ekyammwe giririddawa tambula ku ngendo zonna imwaba obusoga tambula ku luguudo lwaife olwo mpaka oje oba oliita Kamuli oba okiire Iganga oba okiire Bukiya buli muzikiti gwetusaaliramu guliko akapande naye senga mwali mumanyi okusoma Oluwarabu mwalisomeza ti luno gwazimbibwa wakufu ya Quraishi muntu eri ewaabwe sente tezimala ezo naye newaffe bwafuna $3 egya dola muli mizikiti gy'abantu enzigi la hawla wala quwwata illa enzigi bwe musena amazzi enzigi kwe musena amazzi z'abantu bamanya kino z'abantu bamanya kino abagagga nze bamanyi mizikiti ngiringeti oba etaano mu Kampala Fadi Plaza ogwo gumu Wandegeya niye Wandegeya mutudde mu ssente z'abantu za Kasule naye gwe n'osaalira mu muzikiti gwa Kasule emyaka 2 naye nga gwe tolina bw'olina ddirisa tolina muzikiti gw'olinako ddirisa wabula kupaakinga mmotoka olujja ne lujjula omugezi kaabanogeko egyemeka abaalo jambasanga eri Kololo mu Kinnya bakuyita batya ogwo buli opposite Kampala waliwo essomero awo muvola awo baguzimba wano mu Kalituusi Masjidu Siddiiki era ogusanga bajjudde awo masha Allah kati waliwo gwazimbiddwa Kololo waliko eya strip muwoomerwa ogwo ne musukka ona alina amayangayanga ngwabano bagano sente ebyo byezikola ki abo badawula abo simanyi baali bwabagendako e Dubai mumanyi ti teriiyo muzikiti muli Miranga naye mulowooza tegiriiwo giri mu kapeti misiige bulungi masanyalaze simanyi twala tugere naye wano ne bwe tulisaalira mu bbugumu abasuubuzi abeeguzi tolisanga esinga omusiraamu yagireese nga zitufuwaawo mubeere mu bbugumu lyammwe naye azimba omuzikiti yagulabirira amazzi yagulabirira ki
amasanyalaze yagulabirira okusiiga yagulabirira kapeti yagulabirira imaamu agubeerako tebaagala kumanya ate tolimumanya nerako omuzikiti nali ngusimbaawo emasaka awo nga ndikwabo abulina obuvunanyizibwa mukuyimirirawo kwago musiraamu yaŋŋanaga nti guno tetugwagala oli bwaleeta wirubaalo y'omusenyu nga ajja asooba ne mumulaba ng'agireese mumubuuze ya sente mmeka mugisasule tetwagala wirubaalo ya muntu we nenasibo yebwebere tayagala oleesewo naye gwa biliyoni ya sente na polasi era olekitenga obulabika baganda bange sente eduniya omuntu atayagala emuwangule bino byagikolamu enfaako duniya mugigabe mujja gisigaza eduniya mugigabe mujja kukola kutya ate munnange maana kasomaalu abdin bihatha maali y'omuntu sebuubu tolowoozanga nti maali yokogigabye eduniya yokogigaba ngaolwegenga yeyongera bweyongeza duniya tekendeera ogigaba naye tekuleete kubanga fomula ya allah gyokoma okugaba eduniya gyakoma ogikwongera kati gigabe owegase nayo allah agikwongere okokole ni'ma almaalu salih kula eryemaali nga allah azikuwadde nga ntuufu tobyenzibe lirajuli salih ku muntu ng'amanye okukola obulungi ni'ma almaalu salih lirajuli salih allah bawe sente naye mumanye sente bazikola muki mumanye sente bazikola muki mumanye sente bazikola muki mumanye duniya bagikola muki wallahi bamutakola bwe mutyo mujja kuba mwefaafaganiddwa allah abawadde engeri gye musobola okuyitamu ne mubeera babbeeyi ne mbeera babbeeyi yawma alqiyama ne mbeera babbeeyi lwaki omukisa mugutta lwaki omukisa mugutta wano mukwano gwange ebbanga nene mugati naye tozimbanga ku muzikiti sente efangadde nziraba niyo tozimbanga ku muzikiti zimba ku muzikiti okisobola naye olina obuziga egundi olina ekalima egundi olina ekitaka egundi olina amakaga terese naye muganda wange bakujja mu bulungi obwo bwonna naawe ogenda onyigibwa kabbuli naawe onyigibwa kabbuli mulimba nammwe muve mu bulungi obwo allah nammwe abanyige nga bawadde obusobozi bwonna mwerumirwe yanansi baganda bamwe betulabyeko bebaganda bamwe betulabyeko wallahi bakola ebyewuunyisa betulabyeko baganda bamwe ababafaanana bakola ebyewuunyisa nze nabeerako mu Saudi Arabia nga tumanyi buli awo omugagga nga nange mwendi nga tulina amaka g'abagagga getukola getumanyi nga balina ennaku ezimanyiddwa mulamanzaani bakuŋŋaanyanga sente yaabwe oyo n'agamba nti ennaku z'omwezi nga 7 mulamanzaani bakeera kuggulawo kiyumba kye gweoba ovuddewa wallahi ng'akyasoma nga waliwo n'abakulembera bahaji nga baveero ne bajja nabo basanga bayingidde mu kigeeti kenjogera mazima ndi mu muzikiti ndi ku kituuti naye bakigula okuva ku ssaawa 8 abayingidde mwe mumanyi tebayinza kiggala mpaka ku kusiibulukuka ssaawa y'okusiibulukuka bwetuuka nagati muggalewo sayidi eri bazinye ne mufuna ebisiibulukuka ne musaala magalibi n'abagabula ne mumala okulya nagati muggule katiguli n'atuula wali n'ekisawo
nga bw'aba yasazeewo kugaba $5 oba $10 zeriyale 2 oba 3 oba 4 bonna abayingidde ateeka okumakinga sure nga buli omu afulumye ne $2 800 nali nzikutteko nga buli omu eyayingidde afula kusema barakallahu fikum afuna yakola atya yafuluma nekiggwawo nga bakyaliwo naga jebu tani mulete n'endala tayinza kubagamba nti ziweddewo mulete n'endala wallahi ladhi la ilaha illa sente ezo byezikola abantu sente bazinoonyamu ddala muleke kutuuma sente kuzigulamu oba kino baki omuntu akinoganya atya mu bwongo bwammwe ne mukitegeera wallahi ma ra'ayna sirabangayo mu myaka gyannina sirabangayo bagagga okugjako ng'emaali yaabwe yonna bagirese mabega sibalabangako okugjako nga bagirese mabega emaali yaabwe yonna bagirese mabega هذا الذي ترضونه لأنفسكم نمو يجتمع يقاليزا رحم الله أمثال تقول سليمان تقول مصيبة برسم بيقى ولي أكاري وليوا فاكو تشيلو اتشيلو وقولة باكي يقول كنت برودي وكيري والي مساكين نتونا ونسمع mulowooza baaganyo Allah abasaasire era abasonyiwe naye tuniye tugikuŋŋaanya tugenda kugireka mabe mubeere badahaba ahlu ddusur bil ujur mubeere badahaba ahlu ddusuri bil ujuri mubeere abanaku Allah baataawa duniya bebeegomba abasajja abanaku bagendewo mbakati magati ya rasulallah abantu Allah beyasukkulumya muffe mu byensimbi bagenze n'empeera mu maaso ga Allah bebakulese mabega omuyinayo gwe bwegomba mulembe guno te omuddu oyo hatukukumbyeko empeera mu bagagga boolina omulinayo wanje mwabadde kimwalazeewa omulinayo gwe gwegomba gwolaba mwabo Allah bawadde duniya gwogamba nti akukumbyeko empeera mu maaso ga Allah omulinayo baba tebaliwo bano be muli nabo baki baganda eduniya eyo sente zikola ki eduniya bwoba tuyagala ekuwangule eduniya gikolemu emirimu egikutuusa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ng'osiimiddwa muleme kubeera nga bakaruuna muleme kubeera nga bakaruuna abazikuŋŋaanya ne bakomekkereza fakasafuna bihi wa bidaarihi al-ard Allah n'abakwata n'abasangula ku nsi n'ebyabwe ano omuganda wange alina ebyenfuna Allah musaasire niyo omuzikiti gwamulimu okumala byonna buli kyakola akimala naye kyagaza okuggo gwe muzikiti uwanyimala omuzikiti ogimala omuzikiti munageno gyokutuka ojja okufa nga omuzikiti guwedde
nagamba abantu obudde bwe butyo bukwanaganye nagamba abantu bwe mba ntambula mu Madiina omwo nega nti mulaba ebizimbe bino wallahi bikwataganye buli street ekutte ate bo babikola levet emu naye batambula n'abalamuzi ne baga nti mu bino byonna bye mulaba tekuliko kyosobola kusongako n'ogamba nti ekyo kyagundi ng'ate balamu buli street gy'okwatako ebizimbe bikwataganye biriko bannannyini byo naye tekuliiko kyosobola kukolako sobola kusongako nti kyabagundi balamu n'ebizimbe byabwe naye tebamanyiddwa naye ate mu kifo mwennyini mulimu abantu nga bawangaaliramu nga tosobola kusonga wantu wonna nti wano weewaaye wa Abdurrahman ibn Awf wano weewaaye wa Abubakar Siddiiki wano weewaaye wa Sa'd ibn Rabi'a wano weewaaye wa Bilal ibn Rabaha wano weewaaye mulimu mu kitundu mwetimu mwotasobola kusonga nti wano waali wa fulani wa gundi naye ate amannya gaabwe ge gasigala mu Madiina oba obitegedde ekitundu Madiina waliwo abantu bakiwangaaliramu ne batakizimba nzimba ezo zirimu olwaleero naye olw'okukola emirimu gyabwe emituufu egibagasa mu maaso ga Allah amannya gaabwe gasigalamu mu Madiina nga toyinza kulaga nti poloti yaabwe oba ennyumba yaabwe yali wano naye ate oba olwaleero abaabasikira bazimbye edduniya bakyali balamu n'obunene bw'edduniya gye bazimbye toyina gw'osobola kugamba nti ekyo ekizimbe kyagundi tebamanyiddwa kuba bijaniwe ebbeeyi bali bamaze emyaka 14 naye amannya gaabwe gasigala awo olw'emirimu emituufu gye baakola mu nsi naye ensi yaabwe teriimu tewaliiwo kayumba ka Sumaani tewaliiwo duuka lya Usumaani temuliimu ngamiya ya Sumaani kwe yatambuliranga Uthman ibn Affan temuli naye wallahi kye yasigaza bintu bisatu bikyatambula emyaka 12 Uthman ibn Affan ye yasooka okuzigaziya omuzikiti gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam yaganti abange omuzikiti nga gutufunzeeko ani atugulira akataka kana ak'omu maaso tugaziye ekyo kya Uthman kyasigalawo yaga ana ya Rasulullah nkaguze era tugiyitawo extension ya Uthman ejja kubeerawo ila qiyam saa Uthman ibn Affan radiyallahu anhu abasiraamu bakunda walibwa ku mazzi e Madiina ombaka n'agati man yashtari lana bi'iru rawma ani agulira abasiraamu oluzzi lwa rawma Uthman agati ya Rasulullah nduguze mpaka n'olwaleero kikyayogerwa kuye n'abagenda okulambula werwali bakyabalambulawo omanye ekyokusatu omubaka yali ateekateeka ejje baliyita jaishul usra mu kiseera ng'ebyenfuna bibi omubaka nagati ndi mu buzibu ani anyambyeko Uthman n'agenda n'aleeta ensimbi zonna ze yalina ku akawunti ze yalina ewaka yasanga omubaka agombedde bwati nga bwolaba bazireetera mu ssuuka ezo n'ajja n'ensimbi mu ssuuka ye n'ayimirira ku mubaka sallallahu alaihi wasallam n'aziyiwa ku bisambi by'omubaka wano omubaka n'akyusa amaaso ng'azitunuulira nga bwamutunuulira bwati n'amufulumyako ekigambo n'agamba nti ma darra Uthman ma amila ba'da al-yawm Uthman talina okuba n'olwaleero kyonoono kyalikola ne kimukosa Allah amutadde
ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. عثمان تينا زامي ياريكولا نري مقصا وكفانيما اورغانيما الواريرو الله مجيكينغا sente za muzikola ki sente za muzikola ki sente za muzikola ki sente za muzikola ki سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.